asola ne program ku kusatu ye yasiiba awaka ne mutowo oli kati muganti omanyi Daphne enkya tugenda tusaba nti kale mami ne kati nkomawo emisana okutwala oli munne ku ssomero kati munaaba agenda ku ssomero Daphne yali mu ntebe abadde ayagala nnyo nnyo akamonde nga kamuwoomera ke nali nfumbye kati nze ngenda okuva ku mulimu nzigendo nonoono mutwale Daphne yali mu ntebe ng'atudde ng'alina essowaani ye y'akamonde agijjuza bulungi kye bamubuuza yi Daphne ng'otabuse leero akakamero genda kamalawo kyabanga ati mami ngenda kamalawo kawooma konze kale kati oli ng'amaliriza kwambala nga tuba tutambula okufuluma Denise uliye Denise amugamba Daphne bye bye ngenze ko Daphne sha ogenda bwotyo jangu mpe haga yange ng'amuyita ng'amuteeka mu kifuba kye ng'amubuulira ebigambo bye ng'amugamba yes amuyita baby Denny amugamba baby Denny teweerabira ebyaffe obimanyi oleeta mpozi mmeka oli n'amuddamu nti ndeeta buna kubanga n'oli bw'aleeta n'amuddamu nti ndeeta buna kyava amugamba tofaayo genda oconcentrating last time obadde mu music naye era kati era concentrating max ozimanyi tugenda mu class ndala oleeta buna nti kale n'amusiibula n'agenda ne tugenda ku ssomero n'enkomawo kati wetuuka ku mulimu sikolera wala ne mukubira ne muga Daphne okola ki kyabanga mami mbadde maliriza kulya konzi nza akakerendako kaakano kwatomire ng'akamasuuka peyi eri gyayozezza nga nyingire wange nga neaki kati mbande nga nengeretala konze Daphne obudde bugenze jaketali nkya tugenda keera nti kale mami nga nyingire wange nga nzigalawo n'oli nga naye ayingira nga twebaka kati bukya ku makya nakeera otwo nange twambula seebaka bya bulijjo olw'okuba nasuze ne puroguramu y'okukeera kwolwo nazuukuka ssaawa 10 n'eddakiika ago olwo muyitire eno mu ddiiro konze Daphne esisi mwebadde nti Daphne omuyita omulundi ogwo muyita Daphne wangi mami nali mu ddiiro nsitala nze genda mu kisenge ekikubanga aba awulidde muyita Daphne jangu tukole tugende mangu kyaki ngeno muyita ngandaba Daphne tajja muyitira eno sigenza kusenge kyekiringa kuva wano no Daphne ja tugende nga nzirayo eri mu kisenge nzijemu naiti tugende tukole mu nkuku ngenda okujja ndagenda naiti saagijjamu nankomawo Daphne nabwo obudde bugenze kati okwokusatu okwo nenyingira mu kisenge nenyimira ku mulyango Daphne yangu wajja tugende ngenda okulaba kweŋŋamba tanziramu neŋŋamba li Daphne muyita gumu n'avayo ate leero kiki kyemba mugendako ne munyeenya Daphne naye ng'ayokya Daphne jangu nawe tugende kati nokola tanyega nkwata ku mikono yali agitadde wano bwati kati nga yebase nga yevuunisibwa ku ppiro ye kati bwemukwatako ngambulira ayokya kyokka tayitaba konze nemukyusa bwentyo omutwe ogwali gwese ku ppiro nengujjako nemutuna mu feesi kati wetuna mu feesi naye ndaba wano nga ndaba walala naye nze nensigala nga ngumye konze nenzirayo eri mu kisenge wange konze Daphne yangu awo olwokuba yali ayokya konze Daphne yangu nendowooza nti oba oliawo yakooye nnyo akyebase naye wane ekyenyi mutumuddewo sibitegedde sibimanyi anzirayo kati nkomawo omulundi bagwali gwakuna engalo nenzijja wano mu kifuba nenziteeka wansi naye ng'amaaso gano galimu akalabalamu akatono azibidde tegaggwereddeeyo kyenva ngakwatako nengakola nti ngenda okulaba nga geebika omutima ne guŋŋa nti bwe neebuuza nga bwe neebuuza mundamu nze konze ate amaaso lwaki gakola bwe gati ate feesi kasibitegedde ndi mu nnyumba bw'omu bwe nti sibitegedde nenzirayo mu kisenge eri ewange kati bwenkomawo bwe neetoola emirundi egyawula nga nkomawo nenkwata engalo zino zaali ziringa ezitandikiriza okwezinga nga buli bwenkomawo nenzifunyulula nentambula nenzirayo nze okweganga sinnakkiriza nti yafudde nenkeberenga netoolola ku ngalo ezo zigolola emirundi gyaweranga ena nga bwe ngenda nkoma wali nenkomawo nenkebera engalo nenzizaawo nentuuka nenkoma mu kkubo nenkebera engalo nenzizaawo kati ogwasemba ogwalinga ogwokuna neŋŋamba naye ate engalo lulinga nziresse zigizeegizeemu ziringa ezegolodde ate kati ndaba ate kati tezikyavaayo
Nitandika okufuna obwongo olwo nembikula bulangiti nenkebera ebigere nebikwatako bwenti ngenda okuwulira nga binnyogoga nende nga nti oba abadde tabibisse ndoza abadde tabibisse ng'ekiwunya eno bakola ki mwokyanze kwengu. You are watching BKB TV, the Father's Heart. Twateranira twena hamwe omuzina lya Tateiche n'erya Mwana n'erya Mutima Rukwera. Emigisha n'obusinge ebiruga Ruhanga Taata na Mukama waitu Yesu Kristo bibenite twena. Abakuru mu Kristo twateranira aha kuziika omwana waitu n'engashi omwana waitu ngashi Munyabuzare Daphne oyesirwe kuruga umagara g'enseegi nitushasha hamwe n'ekeegi wokurugaho umwana waitu ku Daphne obire ari umagara g'enseegi nabwe ekyo twija kuhumuriza b'ekeegi omubusaasi obw'emiringo yoona okufa twangwire mamu n'ekintu kikumire konka kikateebwaho Ruhanga turagirwa kwikiriza ngu kija ntuteeka okwemera.
Shabe aita titulemba waziranga aina bakuzarwa nabo mwebale kwehangana kwehangana nokusiba mwebale etatati lero tubone Ndezo ngarimwe nobota zireka sikasinga mukirize ntwaro unansonyiwa olulimi lwange obanoze ngambe ntya ndowooza lwakenyi lutambuzi lugikya ku sayidi yeeno abamu muyinza okuba temuluwulira bulungi naye munsonyiwe lwensobola okubatuusaako naye nga okusinga byonna neebaza omukulembeze w'eddiini atusobozesezza otuwa ekigambo kya Katonda n'ekirabo ky'emmisa olunaku lwaleero ku mbaga y'okuwerekera muwala wange Daphne Mwaka. Webali nnyo webali eddala Fanya ne bano bonna abakuwerekeddeko kwaya yaffe ey'ekitundu kino mwebali nnyo mwebalire ddala. Ne neebaza abataka b'omu kitundu jjajja wa muwala wange Daphne Mwaka yadde naye mugonderevu, Mukama musaba amusaasire amusuuse ebirwadde ebimubala embiriizi. Ne neebaza mukulu wange Jackson Mwaka naye gy'awangaalira okulabika nti atwegasseeko ssebo kulika ekkubo, era tusaba Katonda akugumye era akusobozese bw'onooba otuusiza okuddayo akuwerekere. Ne neebaza baganda ba Daphne Mwaka abali wano
abasobodde okubaawo naddala Jolini webale nnyo webalire ddala oyo amanyi bulungi yawaka amanyiiwo tubadde tukwatagana bulungi naye obulamu bwonna obwa Daffini webale nnyo bambi webali ddala. Mu budde buno kantwale omukisa guno okwebaza ttiimu gye natambudde nayo. Driver waffe enamba emu yasobodde tutambuza ekiro n'emisana yajjo nga tusembula e Kampala. Webale nnyo webalire ddala Mr. Sempiira. Ne neebaza driver eyaleese emmotoka ezeeko etuuse wano ng'obudde bukya. Naawe ssebo webale nnyo webalire ddala ne ttiimu yo. Ne neebaza bataka bannange bonna ab'ezzana Nfuufu, kyaki y'omu Nfuufu St. Charles Lwanga abasobodde okutuuka wano. Ne neebaza abasawo abasobodde okubeerako wano abatuwerekeddeko. Mwebale nnyo mwebalire ddala abalwanyi nnyo okulabika nti mutaasa obulamu bwa muwala wange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza abaana bange abaliwo kati namwe mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mubadde bagumu nnyo wonna wabadde afulira obuzibu ngatte obulamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala baana bange mugenderawo Mukama abagumye. Neebaza abakwaya Daffini abadde ayimbira abasinga we muli wano. Neebaza abakulembeze b'ekyalo kyaffe eky'Ezzana abamu webali wano. Mwebale nnyo mwebalire ddala era nsaba Mukama bwe tunaaba tuvudde wano atukulembere bulungi. Ebimu biyinza okumbulako ne sibyogera naye mu budde buno neebaza omu ku basomesa ate era nga maama wa Daffini Ticha Byalwanga. Webale nnyo webalire ddala kubanga oyo yamuwa entandikwa y'okusoma kwe ne maama we yennyini eyamuzaala okuva ku Homestead Schools ekyebando. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza abantu bange bonna naddala basenga ba Daffini b'empise nabo abasobodde okubaawo. Bataata baabwe abamu tebasobodde kubaawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mubaddewo nnyo ku bulamu bw'omwana wange oyo Daffini. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza abayizi banne bansomye nabo okuviira ddala mu primary. Message ezitanduukako ku ssimu ezeebaza n'okutusaasira okuviira ddala ku Homestead Schools, Director wa Homestead Schools Mr. Mukalazi n'omukyala. Messages nyingi zikyatuuka ku ssimu. Ne neebaza bayizi banne bwe yava ku Homestead Schools n'agenda Trinity College Nabbingo ng'omwogezi bw'ayogedde. Mwana wange we yafuna buna. Tantawaanyizaako n'omulundi n'ogumu mu nsoma ye okutuusa Mukama lwamujjuludde. Era bambi message ezikyatuuka. Neeyasemba okubeera deputy we ate nga kojjaawe naye message etuuse ku Trinity College Nabbingo. Neebaza jjajja wa Daffini tasobodde kuba naffe wano naye bamaama be weebali baazaalwa ne maama we taliwo bambi ali Bulaaya. Oyo naye mbasaba nammwe mumusabire kubanga ekirwadde ekyamuguddeko okuva lwe yategedde nti muzzukulu we Mukama mujjuludde kyamaanyi. Naye katusabe nange Mukama ansaasire.
nebaza abantu bonna naddala abantu abangi emyaka gye mmaze ne muwala wange Daphne okuviira ddala Mbuwere okutuusa Mukama lwe yamujjuludde ekiro ekyakeesa olunaku lwaluli simwekanyizaako olw'obukakamu bwe, empisa ze, awuliriza, yeegomba okuyiga, yadde abadde alina ebimusumbuwa mu bulamu bwe n'ensi ye yabiyita kwali kusalawo kwa Mukama. Era sikooyeeko n'omulundi n'ogumu kutaasa bulamu bwe, naye Mukama bw'atyo bwe yasiimye, era nga ffenna bwe yatutegekera kalenda ye oba kalenda zaffe ddi lwatujjulula, kubanga bangi oluusi tebalaba na ku njuba ya mwezi, bafiira mu mbuto z'abanyaabwe, oba oluusi baba baakatuuka n'abajjulula. Abalala tusobodde okuwangaalako ku myaka gye tuliko, naye ate tewali awangaala n'agamba nti kati obulamu mbukooye. Mbeera za nsi oluusi ze zituwabako n'ogamba nti oba Mukama yali nzijuludde, naye omulala ne bw'aba bakyamuwalulya kaliba era omusanga alajja n'okulabika nti akyabeera ku nsi kuno. Olaba n'oli abeera atuuse okwetuga ng'awulya ebintu bimutabuseeko, omuguwa agweteekamu yekka, naye era ate omusanga ku ssaawa envanyuma ng'ate alwana okugwejjamu, naye ng'ate ye yasazeewo okwejjulula mu bulamu bw'ensi. Ekyo kitegeeza ki? Ensi ewooma, ensi enyuma. Naye tulabira awo ng'ate essaawa Mukama asazeewo nti bwe budde ogende. K'obeere weefaanana otya, k'obeere otunula otya, k'obeere mwavu otya, k'obeere mugagga otya, ffenna enkomerero ya byonna. K'obeere ng'ombonyaabonya, k'obeere ng'onjagala nnyo, ffenna ekkubo liri eri, oba oyagala oba toyagala. Tuteekwa okuwummula era ne tugenda wansi w'enju w'ettaka. Abamu oluusi bavundira ku nsi, kati nga bakadde bange abamu mu lutalo olwaleetera bamukulembeze waffe obuyinza bafiirana mu lutalo eruweero, kubanza eruweeruweero baganda bange ne balufiiramu n'abaweereza mu gavumenti y'emu, n'okutuuka kati ebimu obirekera mutonzi. Munansonyiwa eyo nyinza okuba mwabyemu katono, naye buli omu teri atayagala bulamu bwa nsi. K'obeere nga gwe kennyininyini atugumbula munno oba omukuba amasasi ne bwe bunaaba ddi, naawe era essaawa ye ejja kutuuka Mukama akujjulule. Munansonyiwa abamu bibanyizizza, naye that is the truth, oba kyekituufu. Ffenna tuteekwa okuva mu bulamu bw'ensi eno ssaawa yokka Mukama ng'atuuse. Kale muwala wange Daphne, nsaba omutonzi byonna ebimusobyeko mu bulamu bwe amusonyiwe, awummule mirembe bwe tugenda mumugalamiza omubiri gwe, obulamu bwe Mukama amwanirize n'essanyu, kubanga nkakasa oyo y'omu ku bawolereza abafamire yange oba famire ya jjajjaawe wano mu mbeera gy'atambuddemu, talina musango ku nsi. Abadde mwana Mukama akusaasire banange, kugamba bagumbise esisobodde kwogera oba ensobi zekoze ebigambo byange ndi muntu nange, naye Mukama abankuumire. Mbagaliza obudde obulungi akuume. Obusaasi bwa buli bwingi kandi mwabihurira, kuri otabihurira obuze okubimanya akugambire. Ahabw'eki yagamba olurimi rw'Oluganda yanarwesigana yaza kurugamba gye mubikwate. Twenda kusiima eka yamanja yoona empango n'eyakyalijumba okututebeekanisa, kandi omuntu yaba ari murungi natebeekana orwari turukuzamu n'okujabirira tukujabire, nangwa nibakuziika n'obuce nungi nk'egi bitu iwe ryaha tiine eki washuma obuteeka ba uncles na ba auntie batuhereza akasente kakwingana emitwaro kikaba kirungi mwija mukamujoyini okufaanana
mukono ne muganda wange abadde awangaala n'omugenzi. Nsaba munzikirize nange nkozesa Oluganda. Ndi Mukiga, ndi mutabani wa Manja, naye saakulira mu maka gano. Nazaalibwa sayidi z'e Busogeyo era gye nakulira, wano najjayo nga ndi mukulu. Basebo ne bannyabo abakulembeze mu byeddiini n'okulyowa emyoyo, mwebale nnyo omulimu gw'omukozi. Abakulembeze abaliwo mu byokwerinda, mwebale nnyo kujja. Abakulembeze abaliwo mu byobufuzi, kati akaseera kano mulimu keetalo. Waliwo naŋŋambyeko nti waliwo n'abamu abakulembeze mu byobuwangwa n'ennono okuva mu Kigezi, waliwo sibamanyi bulungi. Nammwe mwebale kujja kuweesa mukolo guno kitiibwa. Wenye wametoka Kenya, Mama Uma Yalama Noi, Yalama Noi 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 Noi. Madadangu kutoka Nairobi, haki nimefurahi sana. Mdadangu mwingine kutoka Kisumu, omukhana wa Wanyama Omunyala, webale okuicha Sengenge ne Dafeni Praxidis. Asante sana kia Mungu, nimefurahi sana. Asante sana, Mungu awabariki. Munasonyiwa leo si lunaku lwa kwanjula, naye mwali badde mukitegeera lwaki njogera ennimi nnyingi. Ebya Dafini kizibu nnyo okubinyima ne tubimalayo, naye omuntu yenna yali abaddeko ne Dafini ne bweba wiiki emu nga wali badde Dafini najja n'awumulirako ewuwo, just 1 week kikumala bumazi okumanya nti omwana Mukama yali amuwadde obwongo. Era waliwo ebinonoozebwa nti oba oli awo amagezi oyo omwana g'abadde nago gayinza okuba nga gamuviiriddeko sinakindi n'okufa ku myaka emito by'ekityo, just 25 years. Binonoozebwa naye ebya Katonda tetusobola bimanya ne tubimalayo. Basebo ne bannyabo, ebitabo ebitukuvu bitugamba nti abantu tubeera n'embaga 3: ey'okuzaalibwa, okufumbirwa oba okuwasa, n'eno ey'okufa. Singa kiri bwe kityo ddala oba oli awo omuntu bwe yalifudde tetwalibadde tetukaaba. Era n'abantu bw'obeera omukulu ng'osusaako myaka 3 okudda waggulu, oba omaze okukakasa nti okufa tteeka. Naye ate wabeerawo ensonga lwaki omuntu akaaba nnyo ng'afiiriddwa. Nze ensonga ezitera okunkaabya ziri 3. Esooka, emyaka omuntu kw'afiiridde. Ono omwana gwe tuziika wano essaawa zino afiiridde ku myaka 25. Talina kye yalabye mu nsi, tewali. Abakadde abali wano munaasonyiwa, naye at least omuntu abeerako mu 8 okudda waggulu. Mbasabe munsonyiwe. At least abalina byalabyeko, oba oli awo naye kennyini ng'omuntu byekoleddeko. Ekyo kimu. Ekyokubiri, enfa omuntu gy'afaamu. Oluusi naye ekaabya nnyo amaziga. Oluusi bwe muba temwegendereza nnyo muyinza n'okuziika abasoba mu omu. Ogenda okulya nti oli yaseeredde mu kinaabiro n'agwa wansi n'afa. Oli abadde asaleko bava kutwala mwana ku ssomero boda n'emukuba n'afa. Tulwazizaako yadde olunaku n'olumu. Era muganda wange bw'abadde ayogera ku bya Dafini, tatuwulidde Dafini kyamusse, abadde ne butebanya okuva emabeggeyo, naye nategeddeko Dafini bamusanze mu buliri nga mufu. Ekintu ekyo nze gye nabadde ku mulimu gye nkolera nasose kubanga mugulu wa ddalu nga sibitegeera. Ne ŋŋamba omuntu yagenza okwebaka ate bamusanze mufu, aba kiki? Kwegamba kina engeri kyekikangamu enfa bwetyo eba nzibu nnyo nnyo. Lene ekyokusatu ekitera okunennyamiza nnyo nze ng'omuntu afudde,
byebirooto kati bwotula omwana ngono ku myaka 25 ku birooto bye nkakasa talina akola yadde kimu kyeyakozeeko tewali. Abantu abamu bafanga waliwo abantu mu Luganda babayita ababalya mu ngalo. Omuntu ayinza okufa ne mumuziika naye nosanga nga waliwo omuntu atudde mu bitooke ng'akaabire n'ogamba yuno ng'akaabye nnyo kiki, naye bw'obuuliza ne bagamba nti oyo afudde yabadde amuweerera, oyo afudde yamuyambako okufuna omulimu, oyo afudde yabadde akola bw'ati. Ebintu ebyo bisatu nze bitera nnyo okunennyamiza era n'okunkaabya nnyo ng'omuntu afudde. Basebo ne banyagu, kantwale omukisa guno okubeebaza mwenna buli omu gy'avudde bye mweresezza ne mujja mubeerewo ku mbaga ya Daphne esembayo. Mwebale nnyo, sijja kubamenya kuba muli bangi abamu sibamanyi, naddala ab'omu kitundu kino sitera nnyo okubeerayo eno, nzija kukyala bukyala oluusi nga waliwo emikolo bwegiti. Abatategedde olulimi lwe nkozesezza mbasaba abalutegedde mujja kuba obaoliawo kubannyonnyola. Saidi ya mama wa Daphne bwe tuzaala omwana ono, mpozi kanterezeemu katono abamu kimuyinza okuba nti mukitegedde bulungi. Twazaala omwana oyo then oluvannyuma n'abeera ne maama we ne bafumbirigana n'omwami oyo era omwana ne babeera naye. Kati nze wange abadde ajja n'akyalako obukyazi n'amalayo wiiki emu oba mwezi gumu mu holiday n'addayo, be babadde babeera naye. Kati kiyinza oba buzaabuzaamu awo mugamba nti ate ono taata ate ono dadi ate so bwekityo bwe kiri, be babadde bawangaala naye. Nze wange abadde tabeera, abadde ajja kukyala bukyazi. So mu luzungu twaligambe biological father, kati oli taata gwe abadde abeera naye. Ekyo ndowooza kitegeerekese bulungi. Neebaza oludda lwa mama wa Daphne ne munne nga babadde babeera n'omwana ono. Sirina bigambo bye nnyinza kukozesa kubeebaza ngoge mazima, sirina. Naye Mukama oyo atalya nguzi musaba abasasulemu kye musinga okwagala. Mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Oluusi wabaddewo emabega oluusi tutuuka ne tufuna n'obutakkaanya ku bikwatagana n'omwana. Ne bagamba leero ali bw'ati agenze ku ssomero akoze bw'ati nawe talina ku bbiri ate ogenda okulya ate bivaayo ate byala. N'atereera n'aba bulungi. Kati ate waakutukidde wano kwegamba kyewuunyisa. Naye ssebo n'omukyala mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abaddizeewo wonna mubadde mujja. Nsaba obubaka buno mu buntuusize eri jjajja wa Daphne bombi, omwami n'omukyala, mwami Lutaaya ne mukyala we. Byonna byonna ebizibu ebibeerawo oluusi abantu twogera ne tuyita we twalikomye oluusi, naye waliwo omuntu w'otuuka n'osoberwa, waliwo ekikusukkako n'osoberwa sinakindi n'oyogera n'olandaga ennyo n'ogenda ne by'otuuka by'otalituuseemu. Naye mu ntuusize obubaka bwabwe beebale nnyo bye baakolera Daphne ng'akyali mulamu era nkakasa namwe mubimanyi bulungi. N'ebigambo ebyo munsonyiwe, buli omu gy'ovudde nsaba omukolo guno nga guwedde Mukama abazzeeyo mutuuke emirembe. Nk'okuba abagambira bali by'olwatwaye otagamba ebindi. Abataka b'omu kitundu muno munansonyiwa ebigambo byensukiriddeko okkakkana puroguramu gye nabadde nina okutambulirako, kakkana n'endowooza nti oba mbimazeeyo naye nga ate bisigadde. Kati muganda wange Jackson Mwaka mwebaza asobodde okunzijukiza ng'obudde tebunagenda nnyo. Taata Father weebali nnyo, weebali ddala, nkwetondera naawe, abakulembeze b'ekitundu n'abakulu abaliwo buli gye bakona bibozi weebali. Munansonyiwa mmwe mwenna saabamenye kuba simanyi buli muntu aliwo, muze mwenna nabagasse wamu abataka b'omu kitundu kuba beebisinga okutegeera obulungi bwe nayise nabo. Munansonyiwa olw'ekyo, saagala mukitwale nti oba nabayisizaamu amaaso eyo embeera mwe natambulidde. Kati ekyenkomezaawo wano
kugezaako kwogera ku bulamu bw'omugenzi muwala waffe Daphne Mwaka. Sijjukira bulungi mwaka gwe yamaliramu P7 naye awonna teyalina buzibu okuviira ddala mu nassale nabalaze tica baabwe ate nga bamaama bwabwe okuva ne mu nassale yasomeramu Community Schools. Bwe yamaliriza eyo ng'akoze bulungi nnyo, first choice yali agitadde Trinity College Nabbingo. Ngenda okutuukayo nga y'omu ku baana bwe basoose okuwa ekifo e Nabbingo. Abasinga muliwulira era mulimanyi bulungi, abamu muweerereddeyo abaana. Daphne ng'afunye ekifo e Nabbingo yasomayo omwaka ogwasooka senior 1, senior 2, senior 3. Ze mwetwalira ku ssomero, ze mwekimirayo ne maama we. Ngendo mukima ku ssomero mu senior ey'okusatu. Ngendo mutuukako bwe tukwoloze nagenda nzekka. Mutuukako bwe nti ng'amaze okugyayo keesi namusanga we bapaakinga ebintu byabwe ku makya ssaawa ndoza zaalinga 2. Mutuukako ng'alina akabwa wano ku mumwa ne mubuuza mwana wange kiki walwayo watandise okulwana ebbwa lyazze litya ku mumwa. Nenga dadi oba keesi yankolobodde nange simanyi nemba bafayini era ng'abaana oluusi omanyi abamu we twasomera mu bisolo twaziyitanga kirommo bubanga kapatepate ne bibaamu effujjefujje ekiro ng'enkera mumanyi muwummula. Abamu balwana, abamu basanyuka, abamu bayimba olwokuba taamu bamanyi eweddeko agendaka. Nimukwata nebintu mu mmotoka n'envula nezirawaka. Ne maama we ne mugamba Daphne nakaba wano naye yaŋŋambye bakesi yamukolobodde baki. Ne tumubuuza owuli eyo weetaaga kugenda mu ddwaliro kuba badoctors nina bawerako abamu nsomye nabo oba nasoma nabo abalala be ba family physicians abafamily yange abaana bange oba abantu bange. Mukubira bukuzi essimu ne bwe mbasiri maama wategeka butegesi baba yali okumpi n'agendayo. Abatali kumpi nabo bennyini levo kwabadde atuuse ate nga yatwalayo ne banezeekwayo ku bisimu bagenda ne bampeereza bbiri n'enjimiti. Kati Daphne tumalako oluwummula kaba kaawona dda tekaali kamaanyi kaali katono nga muzza ku ssomero. Taamu ndowooza yali akubire oba yakusatu senior 3 nga muzza yali akubire nzijukira kuba omwaka teyagumala. Bwe muzza ku ssomero second term mbeera ndi awo deputy nankubira kuba ate yali relative wa Daphne oba waana nga bankubira essimu ti Daphne ayinamu obuzibu yagudde mu kiraasi oba yalinga Monday Tuesday. Netulowooza era ng'omuntu wayinza okukola kusinga naye n'agenda mu dispensary oluusi bwe lugabira ne dispensaries zaabwe n'atreatingibwa n'atereera kuba yali alumya olulimi fayini. Naye twabadde tuli awo ate mu kisulo mwennyini mwe yakola kusingira. Ate nga bw'akola kusinga atiisa akankana akola atya kakati banne n'abatiisa tubadde tukusaba ekintu kimu omutwale mu malwaliro g'osobola asobola okukeberwa buzibu ki bw'alina. Bwenzirayo nakubira Dr. Kalinga kati yahedera case clinic oba case hospital Buganda Road oye physician wange wa family yange amukubira yali alikuwa big clinic by then nga kwalinga iwandikira yalinga doctor oba physician amukubira nga ndeta muwala wange alinamu obuzibu fine yendi yamusaba ezinga mbudde mulabu tutuukayo yamulabira kwa bikiriri bw'amala omulaba nakati zikusinanga bwe ndaba sina nnyo kyenaba nenyamba ogende bakebera omutwe CT scan ne mubuuza wa gye oli komendinga yali komendinga genda ku St. Catherine Hospital ku Buganda Road era enamutwala results bwe zidda nezimutwalira kubanze nali sobola zinterpretinga nezimutwalira n'aziyitamu Sadumba omwana ono ayinza okudevelopinga epilepsy oba ensimu naye I can't confirm that as for now. Mbadde nkusaba omutwale bagita ziti imaging center eri wansi wa Kololo Airport
wansa nkola programu sente zaali nyingiko eza sikaani ezo nali simalaako bulungi bayibe era nakubira mukadde waffe maama w'abaana yamutegeeza ensonga ezo nagaga mwana mumutwale awufuutiraati emutwalayo nayingira mu kyuma nemukebera agenda okudda nga kiraga relatively positive kulaga nti aliko okulina ensimu etukomawo emitwalira Dr. Kayinga bwenabimutwalira nali mafayini leko kwakyali eri manejebo ajja kutereera n'atandika okubeera administrative kuddagala lyalimenti okufuna ebyomukulu nekitandika okunoonyereza buzibu bubaawa nze gwolaba kamwa koogera lwakuba ebimu biyinza okunzitowera n'okwogera kuba waliwo abalokole waliwo ab'eddiini ab'enjawulo tulina ezikiriza ez'enjawulo era nawulirewo n'ab'ebiwanga ayusaidi eyo baba babitegeera nze sirina wesituuse ku mwala wange sirina kyesikoze okulabika nti omwana oyo ategeera era ebimu nga ntandise okulaba kisaanidde okulabika nti taata we biological father akitegeera Mr. Jackson namutegeeza wayise n'akaseera nga tugulumye n'omwana webakusabye embuzi webakusabye biti nga nwanakula tekwali bintu byesikoze kulabika nti kasa omwana era wenasembayo okugenda Mr. Jackson we wetegerawo waali wamala otuuka nansana ku Yesu amala odda mundaawo bwe bandagirira omukyala musawo muganda nengendayo omwana we nemutwalayo eyo yo ne mutoowe gyoli yatuukayoko ne taata w'omwana biological father fenna tuli bataata nemulagirira ne bagendayokko tugezeeko okulabika ekyomusomoyi yagezaako okumpuliriza yadde twalina obutakkanya ku ntandikwa naye ku levo y'obulamu bw'omwana oyo mutaasa tulina te otwatuuka nga tuli omuntu nga kyetubala ki kulabika nti omwana ategeera naye n'atuukayokko ne bamubuulira bye baamubuulira kubanga abasinga obungi baagambanga nti n'ensonga eri mu famire naye nga jjukira nze abafamire ye nali sibamanyi era nze ŋŋenda okutuuka ewa jjajja wa Daffini wano ng'embeera eyongedde okuddugala naye ngamba ate muganda wange oli tabeera kuno nkoze ntya singa budde butuddugalira kyekiddako naye njogera ne mukadde wange azaala maama w'abaana Mr. Lutaya amugeddeko Mr. Jackson kubanga ye baali bakoordinatinga bulungi bawuliziganya bwemuwulira embeera yonna nga tutuuyanye nnyo ne Daffini bwe tulaze nagata ensonga gyogerako mutabani ntuufu naye kanjogere ne mutabani Jackson tumunyonyole twogere tulabike nti tumutwalayo waakiri ewaabwe bwebanga nsonga za famire zezirwanagana kulabika nti omwana ajja mumusayikwe tumutwaleyo ekyomukisa omulungi Mr. Jackson yakyalimitinga bulungi nzijukira yatuwa n'amafuta agatuleete alina samawuka kyakontributinga era yakigula omwana Daffini tumuleete wajjajja nze gwe mulundi ogwasooka okujja enkungirimu era taata jjajja wa Daffini yavuga emmotoka ye najja twasimbula Kampala ndowooza essaawa zaalinga 8 motoka yalindamu nga tinodi nze nagyevugira jjajja Daffini ng'atudde wano yo era akuze tasobodde kubaawo bambi naye bambi yafunamu plot n'afuna operation y'omutwe tali mu mbeera nnungi naye nga waali naye ye jjajja yategedde jjajja mukyala netuvuga netujjira ku ssimu ya jjajja Daffini atudde wano twatuukana wano ndowooza ssaawa zaalinga 4 ez'ekiro naye twasanga atulindidde kuba twatambuliranga ku ssimu tukuba omutuuka wano mubuuze bwe muti mutambule bwe muti netutuuka n'atwaniriza bulungi naye yatookera ku kintu kimu lwaki tebulijjo temujja mu mmeeme yaffe netandika okukkiriza nti abajjanjabi abaganda bawanuuza nti oba oli awo musaayi gwe gwe gumwetaaga nga gwe guvaako obuzibu ndowooza tuziri ku mulamwa yesanyuka n'atutirawo ku makya ekisolo n'ate enkoko ne tulya
ne tulya bulungi bwe twatuuka okusiibula nagati tugende ffenna sijjukira muli we yatutwala naye nga bannaddiini ate ka tugende ffenna mbawerekere nze nja kudda n'omuzzukulu wange nja kudda netuukawo wali eri yaliyo oba yabategeeza sikijjukira bulungi emyaka giiseewo netuukawo kyenzukira kwaliko abakyala netuyimba ne batandika omumusabira olw'okuba olulimi sirutegeera dafini alina ebigambo byeyayogera ate jjajja yayinza okubinnyonnyola tetwalina budde bubuuza naye ekyomusolungi twamanya tumulesa awantu awatuufu ate musayi fena tusiibula bulungi etweyongerayo era nalindi awo netumukubirako okusimu nagamba mukazi wali mumuleke mbeere naye temufaayo ajja kutereera tugenda mumusabira naye ekirungi twaguma etumulese ali mu mikono emituufu ate gwe musayi gwe ate yebyakoze omwana wa siniya infect yawe yali badde agenze na ku siniya ndowooza 6 wetwatuuka omuleetera naye emyaka egyo nga gisemungiramu 5 tujjanjaba mwana oyo mukaazi netugenda kakati nebamufunira ekifo essomero sirijjukira bulungi naye nafuna amasimu gaabwe nga tukoordinetinga nago twamuleeta n'ebbaluwa ze ez'eddwaliro eddagala olwo leba wetwatuuka omuleetera eno ng'age tumutwala butabika era abasawo be butabika nga be bamukolako ne bamuteeka ku ddagala eryo ng'ali mento difuna era seasonale waba wayiseewo kaseera ng'alina okuddayo for review balabe eddagala balikyusaako oba bamwongera eddala netubimunnyonnyola jjajja ndowooza yabinnyonnyola abasawo ne doozi gyetwamuleeterako yatuuka ekiseera kyetwategerako yaggwawo eddagala eryo kyenzitukira sisobola kunenya mukadde wange sisobola kunenya basomero naye buli kimu twakibannyonnyola n'ebbaluwa netuzibalekera jjajja ez'eddwaliro we gyabadde ajjanjabirwa ez'abasawo bali abannansi of course bo tebagaba mabaluwa ebitwala bisigaza ffe netugenda netumanye tumulese mu mikono mituufu netugenda abasomesa bagenda otukubira essimu ne bakuba essimu ne bategeeza nti fini alina obuzibu akola bwaki ne bwaki netubabuuza jjajjaawe takimanyi kyakimanyi era twamunnyonnyola biki eddagala aliriko eddagala aliriko ye bwati bwe yatugamba naye ate omwana amala tutuukako ng'eno yonna birimi n'essomero ligaanye avuddeyo ndowooza bwe yavaayo eno oba yali akoze senior 4 n'agenda taata we n'amusabira ku SDA Bugema n'afuna ekifo eyo kati Bugema wetufunira tica we omwana yamuwa essimu zaffe yali azimanyi bulungi n'azimuwa ati bano bazadde bange emusinga okubeera nabo yaddono taata olijje kifai naye bwabaawo obuzibu bano era n'atukubira amasimu omusomesa tuba tuli awo n'asimu ow'Ebugema atukubira essimu tomwana alina obuzibu bwe buti ne bwe buti yali bamuzaala eno bayigawe wabula ekyalo sijjukira bulungi gye twamuleetera eddwaliro omusawo omuganda w'eno omukyala twagenda nga n'Ebugema olubigaanyi olwo avuddeyo taata wanyiize omwana tulinga bwe tulemesa okusoma bukine mugamba munaye oli omwana ywabeerawo buli kimu tewali kyotalabye abasomesa ennyini eryerukongeremaani wategeera embeera eyaliwo era okutuusa lweyajja saidi emu tukoze tutya nagamba ebyo byamu n'amasimu muganda wange oyo alina engeri naye gyabalamu ebintu bye netwera nga tukitakoordinetinga fe netusigaza lutalo tukyasa mwana netutamula n'omwana oyo omusawo namukolako byeyamukola kakkana abanga atereramu naddamu okutuusa lwetwakkiriza nti oyo amulemeddwa netubaako abalala be batulagirira defini agenza okufa tulina sheek bwe batulagirira emakindi mutuula kutuuzaawo naye mukeerawo asaba sente nnyingiko n'okugjeewo okulomba dduwa atandika emitwalo 2+ okusituka oteekeko akakadde pulasi k'oteeka ku mmeeza yotandika omweddagala alina byamuwa byateeka mu nnyindo ekituufu kiri alina kinene kyakola ku bulamu bw'omwana
yatuuka kinene ne tuba n'essuubi omwana ajja kutereera naye ng'ebyo byonna muganda wange ebyo tetukyambuulira olwokuba tulina bwe twayawukanira ffe ekyo ne tukigumira nti mukama bw'atuyamba omwana n'atereera bwe tulikwatagana alitwebaza naye ffe nga kyetulwana ye mutonzi okukkiriza omwana waffe atereere omusheeke w'emunakinde n'akola ku mwana era ebbanga lyonna abadde nga amukolako sizonale omwaka ne guwera kulaasi omwana oyo n'akyukira ddala kiwanvu era nga tetaliwo ne tumatira omwana yajja kutereera naye ng'ate n'ebutabika gye namutwala naye tetwesazeeko yagala n'ebutabika alibeerako nabano nga bakola era omwana yabadde takyagwira ddala kakati waliwo we nafunyamuko obuzibu obwo obw'omutaka ono alina ndowooza omwezi nga mulamba gwe yaweza atasobola dderayo ki makindye kugenda kufuna ddagala lye ewa sheeke kakati ne wabaawo omutaka munnange mu nfuufu n'alaba maama we mukyala n'amunyana nga ntaatata w'abaana ewange abadde alina obuzibu bw'emutiba gaali maaso nga takyalaba bwebiki naye waliwo omukyala mu katuliki asabira abantu bano buli muntu endwadde gy'olina n'otereera ate bwakusabira endwadde evaayo n'eyogera nze era maama w'abaana bweyankwenda mugende maaso kyetunoonya mwana kutereera oba tukoze eki oba tukoze kati satubeera nti tebatusabye kusaddaaka ate bannaabwe oba munda ekyo tujja kukikola ate nemisembeze tezitiisa ekyo nekukigumira n'atandika ku ddoozi y'omukyalo mukatuliki oyo kumbi naye waffe batambuza bigere naye nga layini ebayo nene alina keeranya 12 naye nga tiwaze walkable distance era gyabadde agenda n'asabibwa naye emirundi egyasooka omwana oyo era bweyatandika omusabira olumbe lwalinnya kumukwe n'ayogera n'ayogera bulungi kyatuwa essuubi nti tuli ku mulamwa era n'ayogera maama we yaliyo n'abalala balaliyo omwana n'ayogera nti yamukola ekizibu ekyo yali muyizi munne nabbi kyetukakasa okuba nti kirabwe kyabali kimu ne bamubuuza wali omulanga ki olumbe lwe lwogera nti yali mugezi nnyo nga tusinga mu kilasi which was a fact ne tukkiriza nti tuli ku mulamwa nti era kati n'okola otya nti bwe nawumula nga nzizeeka kubanga ne batisha bonna batulifaalinga nga kuye ekituleme nga gwe twebuuzaako yatuyamba Daphne was a very, very bright girl, was very clever in the class and in everything. You don't see her. She was very intelligent. Ebintu engeri gyabikolamu kyetusuubira okuba nti kiyinza okuba kitabirako kuba twabuuza Katonda mu famire oli obuzibu n'akamasisira kyenali kati yadde Daphne eyinza okuba nga lulumbe lwava wa mujulu kakati n'agamba mukyala nze ngenda mutereeza kubanga omwana oyo byaddayeeka n'agamba maama we yakola ekintu ekyo yakiwa yali era maama we okukola ekintu ekyo tetwabuuza ndowooza teyannyonnyola ekibi yakola naki naye nga maama we yali mbolobuti ku puroguramu y'omwana netuguma negaa nti olaba ebyo byonna bituukiddwa tuli ku mulamu netuguma kati nsi gyembangaalira nange mbeera safaari gyembangaalira ekyabadde akitambuza nino musajja gwe namusanze Kanoni Gomba musajja mukulu na mujasi ng'atambuza ekikapu kye mulimu nnungu biki kati abakyala ne basimba layini bagigula okufa obufi nibabuuza ekola ki nze amudiabetic nina sukaali emyaka gye mmaze naye is now 34 years of which you can't believe nga nina sukaali namulwala nimusinya yafuna naye nze nasooka omulwala mu family naye nze sukaali owange naye tategeerekeka ebyo si ebindese okwogera naye ngezaako babulyawo Daphne wafiiridde nga neta yatalikozeseza kinaadenduse musajja nga mubuuza byemubuuza ng'anyinyonnyola nabali nga babuuza emmumba z'abaguza zikola biki embumba ebirala terina ndwadde gyetulaba kaabe wa musota nga gumubozi osira busizi bwoti n'omuwa n'anywa omuwa emirundi ng'eki atereera oyo bwino nga bamwina ne mubuuza gwe kiki yali akukoleddeko nangamba nti omwana wange yali alwadde measles ono omunene yakomawo awaka okuva ku ssomero magala nti measles nanga bitandise okugira
ne bamugamba mutwale mu ddwaliro abamuwe gundi eddagala ayakita atandika eddagala naye olwokuba yalina emmungu eyo nga baagimugamba ye gye yassira omwana yamuwa ddooze okusiro obudde bugenda okukya ku makya ng'omwana yenayina olumu ebyo gatulututu gayiye n'omubiri gwonna mu ndowooza yagimuwere nnaku zaalinga nnya ate nerikaba era n'atereera nenfuna amaanyi agateekayo oda yange ne munyannina muwala wange nze nina sukaali oli alina obulwadde bwebuti ne bwebuti naŋŋamba eddagala ngenda kuwa ekikolo n'eddagala aye eddagala lyebe agamba gw'omulula ofune ettaka ly'ekiswa gwe kennyini olinoge wolyeyengera oliteekemu gwe olimanya kyolimpa ne mugasijja kisobola obudde sibulina sijja kunoonya gwayanga bwa kiswa kifulufu naye omusaba ekintu oyagala ssente mukaafu gwe eddagala eryo gwe kennyini gwoba olinoga onteeremu buli kirungo kyonna kyosobola okuba kisobola okutereza omwana bw'oba oyagala 10,000 nze nomale bwendo bwekola nga ntuuse ku bantu nga nti nkuwa ssente ezitandikirwako omuntu wange bw'awona bw'oba wansaba 2 nkubisaamu emirundi eki nga nkuwadde ffe mu Buganda tukiyita kikuba sika entandikirwako ne mubuuza nkwemmeka ezitandikirwako nansaba emitwalo endala nze ndimanya kyendimuwa olunaku omwana wange oyo lwafa lulunaku yadde aleeta eddagala neempulira ekizibu kubanga nooyo yankubira ssaawa 10 ndowooza n'eddakiika 2 ku makya era bwe nalaba essimu bweti naye kitunya bweti neŋŋamba wateeka okuba waliwo ekizibu tankubirangako ssimu ssaawa waliwo ekizibu neŋŋuma neetuula neteeka amazzi gali mu dishi kuba nsuzaamu amazzi mu plasika ate ngira nga kwesenye ku makya gawole nga bweyogera ku ssimu nemubuuza waliwo ekizibu nti ati wali kizibu muli bulungi tuli bulungi nenziramu nemubuuza muli bulungi si bulungi ati kiki omwana wange dafinya afudde namugamba ki omwana afudde nempulyanga nange nkola kusinga nagaliwa mu kirankani kinene atandisa okuwola kama obwongo ne bujja nensooka nenywa amazzi kati nywa amazzi olwo aliwuuyeko awaka kubanga muto we yabadde yakadda ku ssomero oli ebigaalo oli kuba wadifa naye nga kwolobadda ku ssomero ansiba naye ayiseza embuye n'olweggulo n'azigolola nga maama wakomyewo nga talina buzibu era muto we n'amugamba dafi ngenda kusomera soko mbehaga yange nooza ssaawa ndowooza ga 10 n'agimuwa n'amusibula n'amusabira nomalenga awaka bwe tubadde tukola bana bwe bagenda kusoma tusooka basalira mbakansolinga ekiro bwe mbasiriiwo mbakansolingira ku ssimu nenjogera byenjogera byonna nembasaba kale mukama abakulembere oluusi bidi lwengendayo maama wange nasala nga alimanaginga nze omulimoti nabimperezayo fees kakati amala okunywa amazzi nenkubira neiba wange taliiwo wano omukubira essimu nemugamba nyamba wooli awakati wenye nkolera ekintu kimu genti maama w'abaana tayinza kubikola ewange ofunye buzibu ki omwana wange afudde eki omwana afudde nekyo kiveeko nkolera ekintu kimu embwa teyagitadde nze nkakasa naye nga mugumya sikakasa nti sinte kuba saalina budde bumubuuza oli teyagitadde naye ate good enough kyenalowooza kyali kituufu yali tagitadde nemugamba linnya bulinyi geeti tokuba geeti tokola kikusawuzi gwe linnya ogwe munda ogende wona okuba ennyo olujja ajja kujja akuggulire era kyeyakola yali brave enough kuba securities zaaliko tubodalinga bikomera namukonkona naggulawo olwo nenkubira kyamaani musase buyataliwo omusajja wattu nsamulindwa kuba waali owa defense naye nenkubira mwambi muyonjo naye tasobodde kujja alina ensonga zabadde agendako bambi tabaddewo naye tubadde nnyo wakati wa ffenna nenkubira abantu bawerako abo nemagamba munyambe mugende eka muntasike maama w'abaana tulina obuzibu omwana wange afudde naye ali mu nnyumba yekka alimu yekka naye muyinza osanga nga ki era ye saddayo mukubira simu naye mukama mwebaza mukama yamugumizza n'atafuna ate ebizibu birala ate kugoberera muwala waffe kakati watuukayo batandika okukola buli kimu omwana ebirala nalowooza buli kimu neteeka message ku simu ya whatsapp naye mbeera ngiteekako bwenti
obudde mu Amerika Nazaati gyali ayinza obutakwata essimu kankube bukubi kuba WhatsApp oluusi ziba teziriiko oluusi ayinza okuba naye bw'alaba ng'eruddewo ng'ekuba ajja gikwata Mukama n'ansaasira n'agikwatirawo naye nemubikira ate nesigala ati nga negisodde bano wakyate naye ng'ate neyo okubira mu budde obwo kuba tulina programs nyingi zetubadde tugendako waliwo embaga gy'abalina okubaako maybe oyo eyamama bwira bwalya ya 12 Oktoba nemugamba yeguma maama naddamu nankubira kituufu kyeyogedde kituufu naye guma nkusaba ekiku kimu kakana tetwagala ate kufuna bizibu ya mirundi ebiri gwe tukyakwetaaga naagenzi yadde naye tubadde tumwagala Mukama alina ensonga lwakyakireese naguma netudda ku birala obudde nga bwebukyawe mpeeza abalala messages kwazi saabadde waka maze emyezi mingi siwaka nga buli kimu kikolera ku ssimu nempeeza abalala messages nenkuba nekolekera bakama bange bewalisa messages nebazifuna mbalamuakitalo naye tuyamba okuka ku ofiisi ku matabifu buli bakeera nebajja imaliza bimaliza eyokola nesimba bimwe zinatambula nokubooda yeyantambuza ginabadde gisinabadde naye nga nekwatagana ne munniba wange ate omulala akola mu State House Nakasero naye bulebe nati yamutuukako mangu n'abalala benakumira mwami Mujuni n'amutuukako mangu n'agamba kituufu twesitanga na senior naye maama w'abaana waali waneiba oyanyambe ayinza okuwanika ku mukono amutu omukyalo ate mu bantu benebaziza bange taata w'abaana besaamu webaziza omunosonyiwe ebigambo byantabuseeko nagamba buli kimu kankimanyi jinge gobera ku ssimu nga bw'otambula nagamba kati kyekiddako obudde bwebukya nemugamba nti obudde nga bukidde mbadde nsaba ssaawa nga bbiri kacoordinating n'abasawo emulago abanakola postnatal kakati nkwatagana nabo ambakubira kuba omu obi wange tukutembulako kazoliti nakwata tukubya awakana ebyo nebibaawo naye ebyo mu budde buno tebigasa kuba si ensonga eyassa omwana munansonyiwa nyinza okukomaawo obudde butte bungi naye olwokuba muganda wange yayogeza ekisaayo ekyassemwana egundi egyo muwadde yepositimeta muki rikooti obaleeta eyavudde emulago eraga obulwadde bw'omwana obwamusi ekigambo kye baataddeko sudiku bakyaburiviatinze obulwadde naye bataddeko consistent sudiku oba sudiku gyebataddeko nemubuuza dokita kino kitegeeza ki naŋŋamba obulwadde bw'obwongo obwokwesika obubadde musika bwamugasi omulunjo n'atadda bannange munansonyiwe abafamire abataka b'ekitundu n'abalala baali bategekedde olwo lwebumba olwassa omwana Mukama abakuumi babagambire ekisoro omwana muterera omungalo z'amaanyi omuliimwe abooluganda Omukama mulungi budde bwonna bafaada oba abasumba batusumbye olunaku olwaleero batuwerekera omwana waffe aba gavumenti abali wano jjajja w'omwana abagenyi mwenna abayite abali ku mukono guno gw'okusiibula omwana waffe betwavudde nabo e Kampala n'abali wano mwenna mwebale kujja mwebale kutuyimirira mu bigere mwebale kututembeeta bigambo si birungi kubanga obutuufu mbadde ntandise okuddamu essuubi ky'omwana wange waatuuse ateredde okusinziira gy'ayise gye tuyiseemu omwana wange abonyebonye ebbanga yali mulamu ng'era bwe babanyonnodde yasomera ku Misdale n'amaliriza nga tebamukomezzaawo yadde olunaku n'olumu nti Daphne mulwadde oba kino oba kiri n'agenda e Nabbingo n'asoma omwaka ogwasooka ogwokubiri nga guggwa Daphne we yatandikira okulwala naye amazima gali nti nga buli omu bw'akyebuuza nange mbaddewo ebbanga lyonna nga neebuuza olumbe olulumya omwana wange emyaka egyo gyonna
olubuzizza buli musawo okulaba nga buli omutalaba bulwadde okujjako weeks 3 emabega kuba wonna we tumututte Daphne tavanga mu ddoboozi kugamba nti kino kye kinnuma oba kino kye kyantuukako oba kiri kubanga mukazi wattu abadde nga tamanya kiki kibaddewo abadde nga ebbanga litumutunzizza mu masomero kuba bwe twamujja Nabbingo twalowooza nti oba Nabbingo ye wali obuzibu bwe tunaamugjayo ne tumuteeka mu ddala anaaba bulungi twamuteeka mu ssomero lye bayita St. Noah liri kumpi awo nga gye tubeera okumpi olw'okuba yali ayagala nnyo okusoma ne tugamba kale katumuteeke ku St. Noah ne tumussa ku St. Noah yabeerayo ndowooza oba emyezi gyawera 2 Daphne nga bwe bateekawo olupapula nti ssaawa yakuwandiika kibuuzo omusomesa ng'akugamba ye yatunulangamu bw'ati n'akugamba nti ng'asirika bw'ati ye ng'akulaga nti byonna bye baseetinze talina kyatamanyi byonna biri mu mutwe kati bwe yatandika okulwala kasita baagambanga nti start otumujja Nabbingo bwe yadde ku St. Noah olwatandikanga nti kusaawa yakuwandiika kibuuzo byonna byalabye ku lupapula ng'abimanyi nga bivaamu omwana yakomawo n'atumiza story ne banne ku ssomero bakwano be nga bakubuulira nti Daphne yatuuse empepa n'aga nti obwonze mbumanyi ne bwe yatuukanga okuwandiika byonna byabadde atunuulira ng'abimanyi nga bivaamu ne twebuuza omwana kiki omwana abadde omugezi kiki ne twebuuza mpaka ne ku ssaawa ya leero ne tumuggyaawo ne tumuleeta wano bwe yabeerawo omwaka ne bamuteeka mu ssomero babalita Buyanja n'abeerawo omwaka mulamba Daphne n'afuna makisi 2 5 3 sizirabangako emyaka gy'asomedde makisi ze zibadde nga 9 8 tafunanga ku makisi ziri below 60 sizirabangako emyaka gy'asomedde engamba oba kiki naye yabeerangayo ng'era agwa gwe kasita omuzza mu ssomero ng'afuuka kyokka nga bw'abeera ewaka Daphne ng'abeera stable era ffe bwe twamujja Nabbingo nga batugambye nti omwana mumunone kuba baakuba essimu omwana munone mumujjanjabe n'abeera ewaka okumala emyezi nga 5 Daphne nga tagwa ne tugamba alabika ateredde kwe kumuzza ku St. Noah olwamutwala ku St. Noah Daphne n'atabuka nekyo ne tulowooza nti oba kiki ne tukita kwe kumuleeta wano ne bamuteeka e Buyanja era Daphne yagwirangayo ne bamujja ne bamuteeka ebugema abo bambi ne batubuulira ndoga nti bakwano omwana mugezi nnyo tumwagala nnyo asome naye mu munone mu mujjanjabe takyalina kyakola ki omutwe ajja gukuba ku bintu agwasa agumalewo kaakati omusomesa yakuba essimu kyava agamba yakubira nze nti jangu ono n'omwana wo omwana gwe wali muleeba gwe wamuzaala kitaawe yatugamba temugeza ne muyita omumaama we n'atwala omwana wange n'amugja mu ssomero wano era ebbanga lyonna bo baasookanga ne baguma ne babeera n'omwana wabula bagenda okulaba ng'omwana ayijjudde amabwa mangi ffe twamujjanga yenna amaaso gano gona ajjudde amabwa yenna azimbye effeeso olw'okugwa nga ne banne bamutyambwa ajja basiiga sitaani ne batukubira ne bagamba mugende muno n'omwana kati okunona omwana oyo byali biwanvu kuba taata yali awadde message tetugeza ne tunona omwana we temulujja ku ssomero kyokka essomero likubidde nze essimu nti jangu ono neki nembeera nga ndi mu kaseera akazibu nembeera mu kisenge nembeera mu bbanga nkubira mukama wange bwe tuzaala omwana gyakulidde muga nti munnange essomero baŋŋambye kino ne kino teyaliiwo nze nasala amagezi ngende nona omwana ne mugamba naye taata we agambye omwana we tetugeza ne tumujja ku ssomero tumulekeyo omwana mulamu mwagala kumutuuzaawo temwagala asome naye nga ffe tubadde naye nga tulwana buli kiseera naye byatuukanga Daphne takyasobola kubeera ku ssomero senga essimu yange teyasiimuula bifaananyi naali birazeeko buli yali agenze muleeba n'otunuulira omwana we twamuggira ku ssomero nga toyinza butaggwamu maziga twamujja nga alina feesi zino nga tutegeera nti ye Daphne kubanga omutwe gwakubi yagwanga nabba buli kimu ne kimutema yenna azimbye amaaso nga tategeerekeka ne tumutwala kati ntuuka ewaabwe eggayaaza olwa taata we agambye nti omwana we tetumutwala ewaffe ne tubeera mu kkubo awo nkonediretinga ne basenga abo abaali eggayaaza ne bagamba omwana olwo taata we agamba omwana asigale eri bo babeere naye ate
nze nga nize kale babasazeemu nti bamusigaze kubanga omwana ali mukikati oluvannyuma basengere baga nti fe omwana tetumusobola omwana biki paka gye byasembera ne basalawo nti omwana muleete kati ate taata we abadde amukuma nanga nti anze saagala ntalo omwana mukole ki muzze ewaabwe saagala ntalo ate oba taata we aganye kati omutwala wa tomuleeta nembeera mu bbanga nembeera mu kusika omuguwa byali biwanvu ne tulera omwana ebbanga eryo n'atuula waka paka kati bandi awo waliwo okuyiga omukyala Senninde Honorable n'aleeta omusomo okwo ku kyalo ng'ayigiriza kutunga kufumba biki Daphne ne tumuteekayo n'ayiga ekyalaani era abadde mutunzi mulungi ye yeezira kuba nti oyina ky'otadde ku mmeeza Daphne akipiikingirawo n'akikolerawo era abadde abikola ng'atunga bulungi kakati ebbanga lino lyonna nze mbadde nsanyuka amagati Daphne kati we yatuuka yawona kati omukyalo omusumba oyo gwe baatukonektingako baba amusabira Daphne we yayogeredde okumala emyaka gyonna gye tumujjanjabidde n'alyoka agamba kikyamunya ku mutwe nga nange ndi awo nayasaamirira n'aga nti maama abadde batuyitirirako ye mugezi mbu kubanga asoma bwalwoya abyogera mu luzungu asoma bwalwoya fere twagala kusoma twamumala era ojja kubeera wawo kale genda osoma obwalwoya omwana oyo kati bamubuuza nti lwaki munno wakola bwotyo kati mbu bwe babanga mu kibiina nga bwe tusomesa abaana nze ndi musomesa kiraasi yonna ey'abaana 5 baana tesobola kutegeera byonna omulundi ogwo gw'oba osomesezza mubeeramu abategeddetegeddemu mubeeramu abategedde nnyo mubeeramu n'abatetegereddeeko ddala kati omusomesa bwe babaddenga ennabbingo bali bamugambanga kale yaddangamu nannyonnyola era ne mubaamu abatategedde kati nalwokaga nti naye temufaayo you go to Daphne yakategedde mubeere naye ajja bannyonnyola kati omusomesa bwe yayogeranga ebintu ebyo byabalumanga bagamba batya mukubanga Daphne biki kwega byabaluma kati mbu omwana oyo n'abuulira maama we n'amutuma empapula mu bitabo by'omwana ne bajja empapula mu bitabo bye baakozesa okubaako ekyakolebwa omwana oyo obwongo bwe n'atuuka mu mbeera eyo naye Daphne takolebwanga kintu kyonna gwerowooza embeera bw'olera olubuto n'oluzaala n'olera omwana n'omukuza ate n'omukwata omusaddaake kwegamba soko tunulira embeera omusaddaake ate gw'omulina ate soko lowooza embeera eyo mwenna abadde mulowooza nti Daphne alina ekyamukolebwa gy'abadde teri muzadde asobola kukola mwana we kintu omwana wange tabadde na musango omwana wange abadde mugezi sisobola kukeera ku makya nenkola ekintu omwana wange nange kamuzaala mbadde neebuuza kyamukolwa nange nkitegedde wiiki singa 3 okuva mu myaka nga 13 ng'omwana oyo mulwadde basimanyi kiruma mwana tutambudde ne kitaawe nga bw'abannyonnyodde ne gye tutatuukanga tewali baalaba kiruma mwana n'ensimbu babadde bugambe bayogera byogere kubanga bakugamba ob'ensimbu balina timetable nti mu mwezi gwe guti afuna obuzibu ono Daphne tabadde na timetable musobola kuba muli awo from nowhere n'agwawo tabadde na timetable era mugume emitima tewali asse Daphne obulwadde obussa omwana oyo bwava ku ssomero nsaalwa y'abaana n'abazadde abamu ne bamukola bye baamukola bye byatutta omwana oyo olw'amagezi ge naye tewali yaloga mwana mutulo oyo mutudde nga mukkakkanye tewali yaloga Daphne obulwadde obumusse bwava ku ssomero era kyova olaba nga bwe twadde tumuzza ku ssomero Daphne ng'atabuka bubi nnyo emirembe agifunyeeko nga tutudde waka naye Daphne tewali kye baamukola mwana wange akya twasula ne puroguramu ku lwokusatu ye yasiiba awaka ne mutowo oli kati muga nti omanyi Daphne enkya tugenda tusabe nti kale mami kati nkomawo emisana okutwala oli munne ku ssomero kati munaaba agenda ku ssomero Daphne yali mu ntebe abadde ayagala nnyo nnyo akamonde nga kamuwoomera ke nali nfumbye
kati nze ngenda okuva ku mulimu nzigendo nono mutwale. Daphne yali mu ntebe ng'atudde ng'alina essowaani ye y'akamonda agijjuza bulungi kye bamubuuza yi Daphne ng'otabuse leero akakamero genda kamalawo kyabanga ati mami ngenda kamalawo kawooma konze kale kati oli ng'amaliriza kwambala nga tuba tutambula okufuluma. Denise uye Denise amugamba Daphne bye bye ngenze ko Daphne sha ogenda bwotyo jamumpe haga yange ng'amuyita ng'amuteeka mu kifuba kye ng'amubuulira ebigambo bye ng'amugamba yes amuyita baby Denny. Amugamba baby Denny teweerabira ebyaffe obimanyi oleeta mpozi mmeka oli n'amuddamu nti ndeeta buna kubanga n'oli bw'aleeta n'amuddamu nti ndeeta buna kyava amugamba tofaayo genda oconcentrating last time obadde mu music naye era kati era concentrating max ozimanyi tugenda mu class ndala oleeta buna nti kale n'amusiibula n'agenda ne tugenda ku ssomero n'enkomawo kati wentuuka ku mulimu sikolera wala ne mukubira ne muga Daphne okola ki kyabanga mami mbadde maliriza kulya konzi ng'olidde empola kyabanga anti mukama mulimu ki amawagannuma aluma konze yangu wakale maliriza nga nzira kuyange nga nayadda kubi olwo yakedde waliwo engoye zaali zirina okwozebwa nali namugambye nti ayozaako ezimu endala ojja zooza enkya kyabanga ati mami obwo butono nja bumalawo nga nange nzira kuya kati nga ngenda okukomawo awaka ewulagulu ssaawa zaalinga mu 3 nga 2 ngenda okusanga ng'ataddeko olugitattadde mu binyolo naye ng'ali mu kisenge kye azinga engoye ze yayozezza yazijjeyo mu ntebe mutuzikuŋŋaanyiza azizinze ng'ali awo azinga ngoye kyeva mugamba nti leero oli otya kati kyabanga nti omutwe gunumamu katono konza akakerendako kaakano kwatombire ng'akamira kati bwe bwemba ngenda mu kisenge wange nga ngenda okulaba agenze mu kike ajjeeyo peya y'essuuka yayoza epeya emu endala yaba yagyoza ddanga eri mu keesi kati bwe yayoza zino yayalako peya endala gye yali yayoza olulala kati omugamba nti Daphne genda bake nkya tugenda keera kusaba kati nze nga ngenda ewange nga naye asigaliwe kati mba ngenda konza enetaalo gyetaago banjijjeko nti mami jjajjijjako nga muleka waako awagolole olwero era agenda nga alina n'amasuuka peya eri gye yayozezza nga nyingira ewange nga neaki kati mbandi eri nga nengera ettala konze Daphne obudde bugenze jjako ettala nkya tugenda keera nti kale mami nga nyingira ewange nga nzigalawo n'oli nga naye ayingira nga twebaka kati bukya ku makya nakeera otwo nange twambula seebaka bya bulijjo olw'okuba nasonera puroguramu y'okukeera kwolwo nazuukuka ssaawa 10 n'eddakiika ago olwo muyitire eno mu ddiiro konze Daphne esisi mwebadde nti Daphne omuyita omulundi ogwo muyita Daphne wangi mami nali mu ddiiro musitala nze genda mu kisenge kikubanga aba awulidde muyita Daphne jangu tukole tugende mangu kyaki ngeno muyita nga ndaba Daphne tajja nemuyitira eno sigenza kusenge kyekiringa kuva wano no Daphne ja tugende nga nzirayo eri mu kisenge nzijemu naiti tugende tukole mu nkoko ngenda okujja bwe nagenda naiti saagijjamu nankomawo Daphne nabwo obudde bugenze kati okwokusatu okwo nenyingira mu kisenge nenyimira ku mulyango Daphne yangu wajja tugende ngeokulaba kweŋŋamba tanziramu neŋŋamba li Daphne muyita gumu n'avaayo ate leero kiki kyeva mugendako ne munyeenya Daphne naye ng'ayokya Daphne jangu nawe tugende kati ngaokulaba tanyega nkwata ku mikono yali agitadde wano bwati kati nga yebase nga yeevuunise bwati ku ppiro ye kati bwemukwatako ngampulira ayotya kyokka tayitaba konze nemukyusa bwenti omutwe ogwali gwese ku ppiro nengujjako nemutunda mu feesi kati bwetunda mu feesi nendaba wano nga ndaba walala naye nze nensigala nga ngumye konze nenzirayo eri mu kisenge wange konze Daphne yangu bwaba oba yali ayokya konze Daphne yangu nendowooza nti oba oli awo yakooye nnyo akyebase naye wano ekyenyi mutunuddewo sibitegedde sibimanyi nga nzirayo kati nkomawo omulundi bagwali gwakuna engalo nenzijja wano mu kifuba nenziteeka wansi naye ng'amaaso gano galimu akalagalamu akatono azibidde tegaggweredde eyo kyenva ngakwatako nengakola bwe tugenda okulaba nga geebika omutima ne guŋŋa nti
bwe neebuuza nga bwe neebuuza munda munze konze ate amaaso lwaki gakola bwe gati ate feesi kasibitegedde ndi mu nnyumba bw'omu bwe nti sibitegedde nenzirayo mu kisenge eri ewange kati wenkomawo bwe neetoola emirundi egyawera nga nkomawo nenkwata engalo zino zaali ziringa ezitandikiriza okwezinga nga buli bwenkomawo nenzifunyulula nentambula nenzirayo nzokweganga sinnakkiriza nti yafudde nenkeberenga netolola ku ngalo ezo zigolola emirundi gyaweranga ena nga bwe ngenda nkoma wali nenkomawo nenkebera engalo nenzizaawo nentuuka nenkoma mu kkubo nenkebera engalo nenzizaawo kati ogwasemba ogwalinga ogwokuna neŋamba naye ate engalo lulinga nziresse zigizeegizeemu ziringa ezegolodde ate kati ndaba ate kati tezikyavaayo nyetandika okufuna obwongo olwo nembikkula bulangiti nenkebera ebigere nebikwatako bwe nti ngenda okuwulira nga binnyogoga nandenga nti oba abadde tabibisse ndooza abadde tabibisse ng'ekiŋŋumya eno wakola ki gwokyanze gwengumidde gwampulira nti aba annyogoga kati nze biri ebigere obwongo tebwakiŋŋamba nti oba oli awo yakoze eki olw'okuba ne waali wabuguma bulungi nesigala nga nezzaamu amaanyi neneetola kati oluvannyuma ennyo ngenda okuddayo omulundi ogujja nga ndabanga engalo mu butuufu zikwatiddeyo bwenzizza tezikomawo ngenda okuddamu okukwata ku bigere nga mpulira byongedde okunnyogoga nenziramu ne munyeenya bwe nti Daphne nga tanyega olwo nendyoka nfuna omwoya nga nti Daphne alabika yafudde naye nga nti tafudde ate teyabadde mulwadde nga bwembyebuuza bwembyeddamu nti Daphne teyabadde mulwadde tanaba kufa bweyogera bwentyo nga bwembyebuuza ate bwembiramu tanaba oluvannyuma nyoleŋŋana nga tavaayo Daphne alabika afudde kyenva nkwata essimu nenkubira taata we yessimu yokka mu ssimu ze nakuba eyayitamu endala zonna ndooza engalo zaali tezikyalina maanyi essimu nga tezinyiga kuyitamu nakuba essimu ye neyitamu nenkubira maama wange kuba olwo twali twogedde eggulo limu nga ŋŋambye nti Agnes Daphne yali atya kwanze mami bwatyo nanga nti ne kaakati ate ennaku zino lwaki bwatyo ate ng'omukolo gutuuse alaba omukolo gutuuse n'alyoka atandika okunafa kwanze munaaye agira naye ajja ttereera ennaku zino zonna mulungi nga tuguma kakati wenkwatira essimu nti mukubire mubuulire ebiriwo era yeeyo essimu yannema teyayitamu taata abaana ye yamukubira okubimutegeeza naye nga nange naluddewo okukkiriza nti Daphne yafudde ngasikkiriza nti Daphne yafudde ebya Daphne biruma bisannyalaza naye Mukama amuwa ekyomula ekyemirembe Mukama abankuumire mwebale nnyo okujja okutuziikirako muganda waffe twongera n'okwebaza Katonda abasobozezza okutuuka wano wamu nammwe okubeebaza okuba n'emitima emirungi omutima omwagazi gwa Daphne nga bw'owulidde bagamba Daphne abadde mwana mulungi tewali amutuuseeko n'atamwagala Mukama yali yamuwa ebisinga buli muzadde kyeyandyagadde omwana w'okuba abadde mwana mugezi abadde mwana muganja obawe nga tebakyogera mu Buganda muganzi nga buli watuuka ayagalwa buli kyabadde akwatako kibadde kirama tewali kintu kyatuusa okukwatako oba mu bitabo oba bya mikono kugamba simanyi ngeri yakinnyonnyola naye y'omuntu gw'obadde otuukako n'akwesuubi buli kimu kubanga nze nzijukira we nali omuto Daphne yagenda n'akwatanga ennamba mu mutwe ennamba z'abantu ekintu omwana omuto olumu kyatasobola kukola ennamba 10 senti 1 2 naye nga zonna tezifaanagana wegamba nga omutunulira bwoti ogamba ebintu bisoboka si magic si ki naye nga buli kyakwata nga newakwata mu lupapula awulidde just maybe kigambo n'agamba I'm going to formulate a song in this word
a poem in this word, tasobola kulemererwa, and you could listen to it n'oliranga amakulu gavuddeyo. Bagamba nga Father we yagambye Mukama yawa ate yatwala. Ndowooza tugambeeko okugera kwa Katonda. Ne tusaba Mukama atugumye ate tumusabe asobole otwongera ku birungi ng'ebyo. Nsabira muganda waffe Daphne Mukama amulamuze ekisa wamu naffe otugumya nammwe abazze okutuwerekerako nga tumuwerekera abatuuse emirembe nga muddayo ebisinga ndowooza byogeddwa. okugamba hagati y'abantu ogubasa guri omurungu gw'okubanza kugamba abufo gw'okumukurema konka bayihangana katwara ebigambo bya Nzimanja. Kandi n'amakanisa gali ya different churches n'abakiri kandi mbasimu kujuma y'umwanya mwene kandi nkorasa abataka mazima mbasima mweburu kumbera mweburu kuri kintu ekimukije yindi bambo buba nanka nawo bareba nanga barubondo mwebare mwena okwiza mwene bantu mwetinkasima buli muntu munabasa kungana basimira hamwe mwene nyenda kurasa okusima timu yarga Kampala ningambo ruhoro yani mubitegeza tingumanya Uganda nanye n'umushashi ntaye nshaya ngiza mugenzi wanje mazima ni basima mwene basima tini bugarcho beito muntu ondu kuchira kusima munzase enyomu ko muntu abanje ninsima the co-father of Daphne ogo harugawa mwana muleba co-father at least nawe nishi akwebyakozere byona kuruka bali she was born till the 25th year of she completed. He was with her. He knows too much about her. Kandi yagambe ibintu binjyana mwisho nebyakoze tiata mwitima tiata murwa chibyona ngebyo banywana banje bishitwanganira chienseji shirwangu nimfachina yinitungo nariyo shingulutungwa umwangana barukwenda kwangana bazinya nabikiriza mukore kwenda konkani mukora kubikani mwekora kubituri tugenda we are going today again tomorrow. Today is at mine, tomorrow it will be back to you. I don't know who is who, by the way. Mwenu Daphne agenda Daphne maybe we azarwa tukashemererwa nango bwenkantariyo kunka kuba mlesraha where was half dead clearenta ko father kuyagamba was half dead almost but kuya ichiraha ichabiri cyo kutangaza yashwa yagaruka mu buteka nangwa nyuma y'ibirunga bishatu turajibuni shiki kibeire wabo kuba ngo abera atari mukayabo mbene ijo mukayabo nicyo ecyamuleto rukwire mukati mwene twatambukantaje mwene kantambara this is tujena nagarugungirwa tukesi clinic kashiti tibo bandetire ejenyonyo salts in my body to be worse indeed. When I went to Mengo, I recovered as much as I am. When I went to Asima, the capacity konka, I live church. Nimbasima tini kuchigacho. Kanti tikabura kubasima mu gihugu mwanya mwe bari kutuberaho kandi ningabera abana bundi mukishe ninyana munake munajamisho mwimute mwe yakuza yarabirira netkulizo n'omwana kutuuka ku myaka 25 so government eno tewali mmere ne fiizi ne buli kimu naye omukukanya kw'abazadde abazaala mwaka ne nono yawasa mama wono bakanya omwana akulirewa
ebirala oba oli wano oba oli eno oba oli Zaire okufa kuba kuki kuba kufa. So kalenda ya Daphne, it was yesterday. Oba you say what, oba you are where Daphne was to go the day she died. And we accept and we salute God for having given us Daphne for this long. His name, and we shall always glorify his name. I want to say 2 or 3 things. Ekisooka abewaffe Buganda, nze nkulidde Buganda, ndi Munakyagwe. Nkulidde Buganda, nze ndi Munakyagwe. Nayingira Buganda mu 98 wano juzi. Nensomera City High School. Nensomera nenvayo nenzira wano ewaffe Makobole, nenzirayo nensomera Kyagwe gye mbagamba, nengenda eno ewaffe Mukono University, nensomerayo degree eyo esooka n'eyokubiri, nenkolera Buganda kutuusa leero. Kati bwe mpangalidde awo Munagulu awo ebukoto gye nakulira awo Mukalaza, ati awo wewaffe. Kati nyagala bagamba ebintu bibiri abewaffe Buganda. Buganda waliyo ekyogero. Kyogero ani akimanyi? Akimanyi ate Buganda. Ffenna tukimanyi. Naye n'ekyogero kitonotono. Eno waliyo ekereziya, waliyo ekanisa, waliyo omuzikiti. Eno we only believe that omuntu bw'alwala bamutwala mu ddwaliro, kyetukkirizana mu nnyo. Ate bwe bamugamba nti eddagala eri A asigala ku A. Ate it's what I was saying in Mr. Mwaka. Mr. Mwaka was insisting on hospital. That omwana bw'alwala must go to hospital and be treated and get mbakubire mu ngalo. Mwagezaako itwe kunuya nti kyetwa okunaga omutima. Omutima nga gugamba gezaako kino n'okigezaako kino. Maama weebale nnyo ne taata mwebale nnyo, mwebalire ddala. I want to say another thing ekiri related ne luno olumbe. Bw'ozaala omwana wange mbadde nsaba oyo omuwala wenna we nazaalamu omwana nga mwana wa Lugonde amuleete nga bukyali. Mwana akulire mu baana baawa abeewaka baani aba Lugonde. Bwe mba njogedde bubi mu nsonyi, bwe mba nga nina omwana eyo mangu ekirabo ky'amaanyi. It's the sickness they told you from the word go. If it is eclipse, you should have maintained that route. Let us be consistent on medication. Twatsitabire consistent ahambaze ino warwire bamujyango warwire pressure tinyo tukarwaza ka pressure. Atuzire kuziika muikirize akobo bundi nki. Nza kubashaba mutusasire akobo bundi nki basa kuba kitaba kya buri konka obuto atuzire kuziika muikirize tuziike. Yes. Ekereziya abebembezi ba gavumenti, family ya Muzeyi Manja n'abaziiki mwino Mitendisa Byani. Ndi Nyangoma Christine kandi omuwezi wa memba wa parliament w'ekicweka eki Honorable Namanya Nabu. Muzeyi ndi aha abokuba ekirango mu kashe
Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big GP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya chikola bukozi ngakwe tolina nachomanyi wekibadde omugezi nukiriza obulokozi nga ne Yesu akyali ku ntebe y'ekisa. Leero lunaku lwo omugezi noboli na Yesu nange nzize unsasire Yesu nzize komyewo sasira chitange sebo sembeza woli meza yo kwekulie mbele nezimba moyo mwange
bimazeyo ssebo n'amafuta ge wali ompadde gonna nga yiye ssebo mpa amapya nsasira kitange ssebo sembezaawo oli mmeezayo we kuli emmere ezimba omwoyo mwange nsasira kitange ssebo sembezaawo oli mmeezayo we kuli emmere ezimba omwoyo mwange byonna byemusisi tena bingi binyigiriza omutima osekako leero naye ng'ekyokabawo wesamanya kulabudde gwe agenda okugwa kikodde eri katondawo sasira kitange ssebo sembezawoli we kuli emmere ezimba omwoyo mwange sasira kitange ssebo sembezawoli mmeezayo we kuli emmere ezimba omwoyo mwange Sitani ye kale yantamanze ebigambo bye biwulire bwe ndikutankwate n'omulala ye Sitani ojoga muvire Sitani mwenene Mukama abasasire nammwe nange yansasire muvire Sitani mwenene Mukama abasasire nammwe nange yansasire Yesu